Lubongoya akakasizza nga General Museveni bwe yali aluse pulaani okutega emmundu mu ofiisi ya Bobi Wine asobole okumukwatirako amusibeko okwokulya mu nsi olukwe n'okwagala okubeera nga alumba oba ajjako gavumenti ye ku mudumu gw'emmundu. Kakati munnange waliwo abatutegeezezza ku pulaani mbu eriwo wakati wa opposition bwaba opposition okakasa nti Museveni bamuteeka ku nninga asobole okubeera nga ata Dr. Kizza Besigye kuba bakizudde nti olutalo lwa byabufuzi si lutalo lwa byamateeka nga abamu bwe basuubira. Kale munnange n'ebirala mu mboozi yaffe eno naye bwe mba mpita ayita atera okusanga obutambi butera okunsesa abaana babugattagatta oba ebimu ebyogerwa abantu oba ebyayogerwa abantu nga byetaaga okubeera nga tubinootinga oba nga tubijjukira oba nga tubimanya tho nga biyinza okuba tebikwatagana nnyo na mboozi yaffe. Kati olwaleero mu nkola eyo kansooke nkuwe akatambi kano just abaana be baakagasse. Tetwagala magaali gammwe. Nze kugambe tuzimba gaali. Oyagala tu infiltrate nga olimbega. Tetwagala magaali gammwe. Tula wansi gotunuli nze kugambe tuzimba gaali. Ebyo munnange byebyo nange nali neebuuza nti naye ddala omusajja waaki byafunyiridde nnyo ku gaali. Tetwagala gaali zammwe, tetwagala gaali zammwe. Gaali z'abaani? Kubanga bw'ogaa tetwagala gaali zammwe obanga agamba nti Uganda yammwe oba yabalondemu kubanga oba oyogera ku bantu kati omukulembeze toyinza kuddaawo. Tetwagala gaali zammwe, wate kukubaawo koozi y'eggaali. Koozi y'eggaali. Eggaali etuuse etya okubanga eyogerwako nti eggaali. Ebyo munnange biri bityo. Sisuubira nti Katikkiro kyalibadde kimukosa okubeera nti nno ayogera ku ggaali ali enisikini gye yaleeta mu nkuuka ne bakuba abantu. Ekyo tebakyogerako baakireka. Weeba kuliko batabaganya mbu batabaganya bbalazo. Okay, mpulamusizzaako gwe nampuliriza wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo nziguse mu mikwesese era munnange nyongera okutegeeza nti Hillside View Apartments gye bali wali ku kasozi Jjanyi ku kyakyawo ku Ntebe Road. Apartments zirimu buli kimu, amasannyalaze tegavaako ate ne wifi weeri ya bwereere, security okukosa munnange ne transport gwava ku airport. Kale pangisa omwezi ennaku obe omwaka gwamanyi naye ng'ebbeeyi munnange ya kutegeeragana ate nga eri wansi okusinziira ku walala wonna munnange gye bali badde opangisa apartments ezirimu buli kimu. Okay, munnange okukussa n'aba maintenance palace bano balina solar systems gwe ze wali badde munnange weerobozaamu n'ogamba nti njagala solar ya kika kino bwe kiti ne bwe kiti. Kale bano balina ebyamasannyalaze era balina n'ebyamazzi wabula n'okubinstallinga babinstallinga. Ensonga ya solar ekkute wansi ne waggulu kubanga bano solar ze balina muganda wange balina amataala aga solar. Gwe oyagala kifo kyo kyake ng'abantu bakiraba amasaze gavuddeko kyo kibeera kyaka kugambye ekifo basobola okukikolerako ddala bulungi nnyo. Ekisinga okwewuunyisa munnange bbeeyi yaabwe ate eri wansi nnyo kuba balina cameras ezisobola okubeera nga munnange ziraba buli kadde nga zikolera ku solar. Teziriko nti amasannyalaze gavuddeko ate bagenza okubba amasannyalaze gavuddeko. Timo Property Consultants Limited nabo gye bali ku nsonga z'ettaka. Bakubireko ennamba zaabwe bwe ziri awo okukusa n'omusawo Dr. Qualified gy'ali nnyo era abantu bamweyunidde nnyo ajjanjabya endwadde eza buli kika. Abantu bakola research gye bali, abantu abali talented gye bali. Muleke kuddaawo kulowooza nti nno ate ntambudde eno n'eri. Abantu abakola research gye bali bujjangu wano okuwa ennamba y'essimu ku birwadde ebibatawaanya. Kakati munnange David Lewis Lubongoya wuno atunnyonnyola atugamba nti baagezaako kuteeka emmundu era agamba nti baaziteekamu by the way baateeka emmundu mu ofiisi ya Bobi Wine munnange National Unity Platform
Secretary General David Lewis Rubongoya agamba nti Museveni, Yoweri Kaguta Museveni yagezaako okulaba nga kwegamba akola buli kisoboka kyonna, agezaako okulaba nga akola buli kisoboka kyonna okulaba nga ba civilians omukono gw'amagye gwe gubeera gubakolako, era n'abopposition naddala abo baasuubira okuba nti nno bagenda kumulemesa n'okulemesa mutabani we afuba okulaba nga omukono ogw'ekyuma ogw'amagye gwe gubakolako ba civilians. Kati Rubongoya mu kwogera bino agamba nti gavumenti wansi wa General Museveni mbu eno yakwata emmundu n'eziteeka mu ofiisi ya Bobi Wine nga baagala bamutwale mu court martial kyekigendererwa kye baali baliko, era agamba nti bamemba ba parliament abo bonna abawagira nti kooti y'amagye eddizibwa obuyinza bwezise ba civilians bwe bagenda okubeera ba first victims, be bagenda okusooka okubeera nga bonnange ate embeera eyo be bagwa mu katego ako. Ekyo kibaddewo ebbanga lyonna. Tulabye wano abantu ng'amakomera bakirabanga ekyokutulugunya abantu gawunya gakola gatya, naye ate nabo ne babakwata ne babateekayo. Kakati munnange bw'atyo National Unity Platform Secretary General David Lewis Rubongoya atugamba nti mu nsi nga regime esobola okukwata machine guns n'eziteeka mu ofiisi ya leader of opposition nga baagala bamutwale awozesebwe kkooti y'amagye, era agamba nti omuntu yenna awagira kkooti y'amagye okuddizibwa obuyinza okubeera ng'ewozesa ba civilians ate kukubanga mulwadde, kubanga omuntu yenna awagira ebikolwa bya Museveni oba ebigendererwa bya Museveni eby'obumenyi bw'amateeka okubeera nga addiza kkooti y'amagye obuyinza esobola okubeera ng'ekijjanya ba civilians nga yeefuula oba nga yeerimbika yeekweka emabega w'okubeera nti nno alwanyisa bwezi bwa misango obw'emmundu. Agamba nti munnange ekyo kikyamu, era omuntu oyo mumutunuulire nga mumwegendereza. Agamba kino tekiri ku ba civilians kubanga tukimanyi bulungi nnyo ti ba civilians ne kkooti zaabwe zennyini zikwasaganya ensonga z'emmundu. Gun related cases kkooti z'aba civilians zizikwasaganya, naye kino Museveni ayagala kikozesanga kyakulwanyisa, ayagala kikozesanga tool gyagenda okukozesa okulaba nga akijjanya oludda olumuvuganya okusobola okwekumira mu buyinza nga teri yadde muntu anyegenya gugezaako bwoti nga bakukwata mu misango gy'okwagala okumaamulako gavumenti, bakusanze n'emmundu, era nti bageza kuzitega Bobi Wine mu ofiisi ye. Abasajja tebalina nsonyi. Kakati munnange ba MPs oba oli abajja kukiwagira, naye ate munnange ekintu kye kimu nabo kigenda kubeera nga kiba affectinga gye bujja mu maaso eyo. Newankubadde nga abantu bayinza obutabalonda obutadde nejjukira nti ssente ziba amaaso, batugambye nti miliyoni 10 ezo bafunyeeko obufunyi, bagenda bongera endala nti okutwaliza awamu balina bawa miliyoni 2. Kakati oli munnange agamba kandizine entonotono nyamatudde kaana erimu okwawa, ng'agamba nja kufeera abantu era nkomewo, nja kuzeegaana. Naye abantu kale munnange nabo babeera bwe batyo babalinze. Kakati munnange ate ku sayidi endala ne wabawo omuntu eyabadde atutegeeza ng'atugamba nti waliwo pulaani opposition gyepanga okukakasa nti ddala Dr. Kizza Besigye ateebwa, kubanga bakizudde nti Museveni si waakuta Dr. Kizza Besigye. Ensonga eno si y'amateeka wabula erimu ebyobufuzi. Kakati munnange nti baagala Dr. Kizza Besigye
bamunominating bamuwandiise ng'agenda okubeera nga yeesimba kuba president ng'era bwe gwaliko olumu yali kumukomera naye eno already kamunange y'omu ku abo abalangiriddwa okubeera nti bagenda kubeera bakola ki beesimbawo kakati era baagala bakolaganire wamu aba PFF kibiina kya Dr. Kizza Besigye PFF People's Front for Transition kakati bano munange baagala nti Bobi Wine bamukwasaganye bulungi nnyo ne Nuupu bano basikeyo candidate waabwe bamulage nti agenda kubeera nga yeesimbyewo kakati olwo akazito bakateeke ku gavumenti okubeera nga erina okubeera nga emuta asobola okubeera nga yeesimbawo Besigye olufuluma mu kkomera then ati kati awo plan B ekwajje kubanga ajja kuba amaze okubeera nga afuluma kyesimanyi nti bati basobola kubeera nga bamuzzaayo ekyo nakyo kiri awo kakati munange group ye Katonga mbu ebyo ye plan eriwo kubanga bakizudde nti munange ebya Dr. Kizza Besigye ngere bena kutegeeza nti omulamuzi yakakasiza nti buli kimu kiri fine buli kimu naye nti batya nti ayinza okubeera nga agenda kukyankalanya okunoonyereza mbu so nga ate batugamba balina obujulizi n'obutambi n'ebirala okay katumusabire aveeyo Shamim Malende ye munnaffe bamuddusiza dda wali mu ddwaliro mu Aga Khan Hospital kubanga mulwadde era ebirwadde bikyeyongeredde ddala byeyongedde okubeera embiji buvuddeko famire yali ekakasizza naye bannange mugira mukyamuwaddemu akadde abamukyalira mwebale nnyo ba well wishers naye bamuleka agira akyawummudde naye kati okusinziira ku biriwo bw'atyo already yaddusiddwa dda mu Aga Khan Hospital okubeera nga afuna obujjanjabi Bobi Wine n'abakulembeze abalala mu opposition bamukyaliddeko era munnange ne bakakasa nti yeetaga treatment ebya ddala era yeetaga kubeera nga asabirwa naye ate era waliwo munnange jjukira nti yakubwa mu parliament mu biseera ebyakuyisa coffee bill yakubwa bubi nnyo bamusikaasikanya ffenna nga tulaba nga ali mu boarding bamutwala mu zidrooni ne bakuba bajjukira abasajja basambira muli mu drooni akusamba kati Malende okusinziira ku mbeera ye luli era yavako dda mu Aga Khan Hospital kale tetumanyi munnange kiki baamukolekeza kale kubeera ng'atuuka ku mbeera eyo okuba nti ekirwadde ate kati kyakola ki kyeyongera okubeera nga kisajjuka kakati ate munnange era Bobi Wine yatutegeezezza n'atugamba nti waliwo abalala ab'ekibiina ekya National Unity Platform abaakawambibwa gye buvuddeko emabega kaawo bakyawamba abantu era drone zikyawamba okay tumusabire Malende awone kakati muno betugenda ku mbyenjigiriza batugambye nti wagenda kubaawo head count nti babala muyizi ku muyizi mu institutions zonna learners institutions kakati olwo tusooke tumanye ndowooza bajjewo ndowooza abayizi ab'empewo n'ebintu ebirala naye nga bagamba bagenda kukozesa biliyoni 27 okubeera nga babala abayizi head count era batugambye nti exercise eno egenda kubeera ekwasaganyizibwa aba Uganda Bureau of Statistics UBOS bebagenda okubeera nga bakwasaganya omulimu guno mbu Janet Museveni yatukakasiza n'atugamba nti First Lady bino yabyogedde nga 3/25 wali ejjenja mwezi ogwokuna gwennyini era essaawa yonna munnange nti head count etandika naye baagala obuwumbi 27 okubeera nga bakwasaganya okubala abayizi bagenda kutandikira no mu Kampala Metropolitan Area okuzobezega 7 April Kampala Wakiso Mukono Katolo beginning ya taamu ey'okubiri June 3, 2025 ate era exercise demo ekoleki ekwajje naye
kwegamba anyway ebyo byonna biri awo nteekateeka za gavumenti naye oyinza okwesanga nga byonna buteerere kubanga weebuuze nti ate abateekamu abayizi ab'empewo baliwa mu magye eyo nga tebakola ki nga tebabakwasaganya neewalala batuwulira buli wamu waliyo ab'empewo. Okay, agabadde amawulire gaffe ebadde emboozi yaffe ku mulundi guno ate tusinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda Tulagi nga bulijjo akuume.